Executive Media. Focus, innovate, succeed. Kyatakoze nti Shamim nawe nsobola okukikubuuza ompeeyo achievement emu omubakawo kyatukoledde ajjeyo abasibe ebizibu bya Kampala bikoma ku ekyo awo balabira nti senga omuntu ono gwe bayisizawo ddala waba ayina amaanyi lwaki wali waggulu agaana okuyitawo so kati kano seetaaga kwetegeka bingi kuba ebikola akalulu byonna mbimanyi sooka okwate ground kwata ku muntu oyo asookerwako noonya akalulu yogera ebigambo ebirungi munnakampala byagala okuwulira ate ng'olaga n'example nti nkozeeko kino bw'omaliriza kuba kino kitukakatako kanoonya then manya bw'ogenda okkakuuma ekikulu kya kukuuma kalulu kakuuma kuba kano si kenaali muntu oli ajja kuyimirira mbu order from above nze ndagidde gundi yabaafuna fulaga ng'omuntu mumutwala abantu ne bamuŋolera ku zi stage londa omuntu nga tumulaba nti agenda kutuweereza so oli mugumu nnyo emirundi 10 nze nize bannakampala basalewo kubanga Shamim nno njagala nkugamba ebintu bino akalulu kano engeri gye tulina incumbent ate nga yeegattako n'ekibiina kye nti kyamaanyi kati nanfuma Shamim ye namba 2 naawe okimanyi nti nno incumbent w'amaanyi n'ekibiina kye kati ng'omuntu sinza of course politics akyuka era asobola okuba ow'amaanyi enkya n'akola ki naye kati kyo ekikyengaye nti nebe neesimbye nabo sibamanyi ngenda nno okukola okunoonyereza ogenda gwe kunnyambako awo neetaaga omumanya neesimbye ne baani kuba olina omumanya abantu beweesimbye nabo weaknesses za The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. So musibye mutiaka nsubire muri bulungi Shamim Mayanja wano ne omu baka waffe gwe tulese owa Kampala Shamim Nanfuma Honorable wawangudde Dakalulu. Bannakampala we bagamba nenjaga abasairewo kati bakwagadde banjagadde bakwagadde Shamim tuyina obuzibu bumu nti emyaka gire giyise emabega tubadde nga tulonda ne excitement nga tetumanyi kye tuyina kulonda nga tetumanyi kye twagala ate era mu Buganda tulina olugero lugamba tusooka kwekona ne tujjukira okubuuka omubaka wo gwolonza koledde ki mu myaka 5 egiyise oba 15 egiyise wasenga abayina kyakoze senga ebizibu ebitukwatako oba ebitulumidde ebbanga bannakampala senga byaggwawo naye bannakampala basalawo okusookera ddala gye nasooka omanyiyo ne bye nayitamu ne bangamba nedda komawo naye kati nazze nga mmazeeko twagala kusiguukulula nze njagala kusiguukulula aliwo nga takukoledde so singa abadde akoze wandibadde tojja tewandibadde okikuleeta kuba osooka enkyukakyuka inasookera mu ffe kati ffe buli we tubeera nga tulaakinga nga bye twetaaga bitono nnyo ate nga tumanyi nti gavumenti erina obusobozi ebibutuwa nga bannakampala aye ne tusindikayo omuntu ne tumwesiga nadda mu kutubulako simanya ngenze eno ngenze kukola bwenti myaka ena paka kisanja kuggwako. So honorable bw'otunuulira mbooti producer galawo wano bw'otunula mbooti biki byolaba ebitakoleddwa kakati Shamim ate kati nja kubuzaabuza nti abawagizi gwe Shamim ate nange nze Shamim mpita Zubeda katumuyite erikola sente Zubeda naawe bw'otunula mu Kampala kuba nkumanyi ng'omuntu omulwanizi w'eddembe ly'abakyala senga tubadde twagatta eddoboozi nga tugasa omubaka waffe omukyalo wa Kampala ne tugatta n'abakyala kwa tulina Women Council by the way waliwo ekintu abantu kye batamanyi nti Women Council eno omubaka omukyalo wa Kampala yalina okubeera secretary ku kakiiko ako asobole okuwulira National Women's Council secretary wa kakiiko ako alina kuba omubaka omukyalo wa Kampala nga yalina okujja n'atuula ku kansi awulirize ebizibu byaffe ng'abakyala addeyo ku floor ya parliament abyogere tulabe bwe tukola ki bwe twekyusa ng'abakyala kubanga bizze nga bagamba women empowerment naye tennakola Shamim nga bwe twagala okusookera ddala kansooke nkwebaze wano wentudde ndi musanyufu nnyo Shamim oli mukyala mukozi ngezaako ate era nsaba Allah akkirize nange nyongeremu omukono amiina nange nyongeremu omukono abawagizi ekyo bagenda kyagala nnyo nze njagala nnyo omuntu akola omanyi tugamba Katonda ayamba yeeyambye buli w'olibeera ng'olina ky'otandise ate n'ofuna omulala akukola ki akwongerako omukono naye mbadde nzira ku kiri ky'obuuza nti ki kyatakoze nti Shamim naawe nsobola okukikubuuza ompeeyo achievement emu omubaka wo kyatukoledde ajjeyo abasibe ebizibu bya Kampala bikoma ku ekyo naye ng'okkiriza nti akikoze yagezaako wali ewasooka n'alwalamu simanyi oba ddala kyali kituufu nti kati politics gwe tuzannya omumanyi jangu nkukwekule
naye sigamba nti takoze akoze naye nze nsuubira mu myaka 4 twandibadde tulaba enjawulo mu kibuga kino Kampala naddala ng'abakyala abakolera ku nguudo nga tebabaguba ku nguudo kuba kaakati tetuganye baleeta programs nti PDM yeso mpadde akakadde n'ate environment mwenkolera teŋŋanya kujjayo ssente ezo zemba ntaddeyo nja kugenda nkolere wali ku luguudo ntaddeyo business yange esseeje njoli kati dirina kuba ddoboozi lyange ng'omubaka omukyala owa Kampala okugenda okugamba nti abantu bano n'omuntu akola street vending nagwo mulimu tutaddewo mbeera ki emusobozesa okulaba nga akola neyeyagalira mu mulimu ogwo ate naye yeekulaakulanye kuba ffenna tukkiriza nti tetuva mu bbanga kufuuka kye tuli tulina we tusookera naye mbeera ki mwenkoledde okulaba nga nkola ki nga nkyusa obulamu bwange bingi bw'otunulira abavubuka nze nina abavubuka benkeera Shabimu kati tukimanyi nti kati abaana bakolera nnyo ssente ku TikTok naye kyandibadde nti omuntu ssente ku TikTok ozikola naye ng'ate olinawo n'omulimu omulala guno gwe wenyigiramu naye wolaba eggwanga ng'abaana kyebakeerako okukeera kuteekako music naazina afuneyo obumuli afuneyo obumotoka abatalina kyakukola naye kati kiva ku kinti programs zibeerayo eyo naye kikakata kunze ng'omubaka ogenda okuyamba okuzirondoola okulaba zitukira ku muntu weziri programs weziri esobola okuba abavubuka balina YLP naye olw'okuba tetulina bantu batuyambako okufollowinga programs ezo yensonga kyavubuka tebafunamu ssente ezo naye nga ziriyo okwekulaakulanya era abakyala gye ziri ku gundi ku magombolola so gye ziri naye olw'okuba nti tulonda bubi tulonda abantu abeeyagaliza ebyabwe tulonda abantu abataagala kukolagana na gavumenti nze ndi independent tekiŋŋaana kukolagana na wanuupu bwe mba nina kyenjagala okuyisaawo Munnakampala osobolera ddala okukolagana naye tekiŋŋaana kubanga mba njagala bwe mba nina kyenjagala okuyisaawo Munnakampala aganyirwemu newe ssente newe ziba ziri eri mu DF nga gye nina okuzijja zijje ziyambe Munnakampala ŋŋendayo kuba nkolera abantu bonna gwe weetaaga abantu babaaku nze neetaaga bantu kuweereza kyekikulu mu Kampala amalwaliro gonna naddala abakyala ennaku zino bw'otunulamu emabegakaawo abakyala abafiira mu ssanya beeyongeredde ddala nga bwe tutunamu bwe tuti obulagajjavu buviira ddala ku basawo bw'oyogera n'abasawo bagamba akasente kaabwe tekakola ki tekajja bamaama nabo ng'olumu ebikozesebwa mu kujja okuzaala nabyo tabirina ogenda okwesanga simanyi oba wali ogenzeeko ekawempe n'obakyalirako bali awo wansi bayina obupiira wansi naye ng'atudde abamu babasiibula nga obudde bwabwe tebunnaba naye olw'embeera nga balina obbasiibula ekyo nkizaayo ku gavumenti kubanga kiri kyegaye gavumenti erina ssente nnyingi Shamimu ezisobola okuyambira ddala n'okukyusa embeera z'abantu mu Kampala ebyamalwaliro kubanga buli mwaka basoma budget era buli sekita ne bagiwa kuba ne health sector efuna ssente zaayo naye kati nze ng'omubaka omukyala nze kinkakatako kyobola era naisimayi nawe tugenda kukola kubanga saa tufunayo abantu abateeyagaliza byabwe nga gwe kiriwo kugwe kugezaako kulaba ng'okyusa nze kyensobola okukola nga Shamimu budget siri involved mu budgeting naye kyensobola okukola kwe kwogera ku ekyo ekiruma Munnakampala naye ate budget bwebaawo era kinkakatako kugifolowinga naye olw'okuba nkugambye nti tufuna abantu nga beeyagaliza byabwe tebalina mutima guli gulumirirwa kuba kaakati bw'oŋŋamba wali ekawempe oyo yenna mu Kampala bwe kibanga abakyala beeyo bagamba tebafiiriddwako emyaka gyonna 10 oba 15 kwa tuze tulonda ababaka sijagamba nti aliwo yatannabakukola naye ensonga eyo lwaki tevaawo nti kubanga ababaka nabo nze kinkwatako ng'omukyala ate sirina busobozi busobola kukola ki kugenda kuyamba naye ate Allah bw'aba nsaasidde n'antwala eri ebizibu byenjagala okutandikirako ddala kubanga wano njogera sirina ofiisi wentudde sirina buyinza era nja kwogera bagamba benoonyeza byabwe naye omuntu amanyi Shamimu nti muntu alumirirwa ate ali ekyo omuntu oyo wa bulijjo kyali nze nsuubira nti tukyuseemu so buli mubaka bw'aba agendayo mu palamenti atugamba ngenze kutereeza ebitatereezeddwa ngenze kulaba nga mbakiikirira ngenze kulaba nga ntwalayo ensonga zammwe nzitukuteeko ku platform basobole okuba nga muyambibwa bwe batuukayo bikyukamu tetumanyi oba ebibyo tebikyuke Shamimu kyekiri Zubeda kyekiri kyenkugambye nti abamu si baweereza
si bakulembeze bannabyabufuzi kyova olaba oli ajja n'agamba kati kabanteeke kabanga lya poliisi nkuriyetinge wano keyo si bankube mawulire mpiseewo ekyo naye nze nga Shamimu Nanfuma omuntu atambulidde mu gye tuyita informal sector bwe mba nga nsobodde nga sirina office okulaba nga nkwata ku bulamu bw'abantu abasoba 1,000 mu Kampala era nga newoba obeetaaza okubalabako nga ba beneficiaries mu Shamimu Nanfuma naye batya abakyala nina groups z'abakyala ze nakola era ne bwogenda mu Kibuye kuba nze mbeesinga mu katale k'Ekibuye ne bwogenda n'obuuza abakyala bano bantunda nnyaanya butungulu businesses 25,000 nsobodde okulaba nga mbasindikamu akantu akataliiko magoba bakole bazze akasente ako mu lunaku kitegeeza nze natandika dde okukola siringa bali abavayo nga talina na mukululo nti nkoze kino oba nkoze kiri kati kitegeeza nti bwe mba ntuuse nga nfunye ne platform enene wensobola okukolera ku bizibu ebyo ate nnyinza kuyita obuyisi so abakyala bulijjo badde obayamba bulungi nnyo ate si bakyala bokka n'abaami kuba kino ekifo kyambaka omukyala wa Kampala naye mbeera nkolera abantu bonna omukyalo oyamba omwami oba oyambye omukyala bonna naye kyengezako laga nti okwempawaringa businesses zaabwe ezentono eza capital omutono 5,000 paka ku 5,000 obadde ojja okikola mbadde nga nzija nkikola negye nsobola okusakira ku busakoozi obumu mbadde nga nkikola nenzisakira nezifuna sente zisobole okubeerezaawo Honorable, omuntu ayinza okugamba nti luli wajja akalulu ne bakakuba. Ku luno wetegerezza biki ebiyinza okubanga ku luno amaanyi gabadde mwegali mangi. Kubanga ne mu kamyufu twakulaba era bannayuganda era ne basalawo. Ku luno omuntu ayinza wetegerezza biki ebyoyinza okugamba nti ku luno akalulu nkalina. Kati ekisookera ddala kanebaze bannakampala Shamimu sabeebaziza bambi bannondo gwabwe baagukolera si babanja obululu bwe nnafuna nga buli mwalaali bwe mmanyi bwe ntandikirako naye Shamimu akamyufu k'ekibiina kawukana ne secret ballot n'akalulu kano akafe ke twewandisizaamu aka electoral commission batya ogenda mu kamyufu k'NRM ng'abali abakulu abamu balina bye beeyagaliza ne bakandidate bagamba nti oyo no yajja okuyitawo olw'ensonga zaabwe ze tugamba nti selfish interests oli agamba nti kaakati okubanga tukyetaaga sente za mobilization zikimewa chairman w'ekibiina tulina okulaga nti Kampala agaanye n'olw'ensonga eyo katuyiseewo omunafu tulage nti opposition ekyalina amaanyi ku kibiina so issues gundi ali awo obwa mafia bungi obuli awo naye kaakati awo balabira nti senga omuntu ono gwe bayisizawo ddala waaba alina amaanyi lwaki wali waggulu agaana okuyitawo so kati kano seetaaga kwetegeka bingi kuba ebikola akalulu byonna mbimanyi sooka okwate ground kwata ku muntu oyo asookerwako noonya akalulu yogera ebigambo ebirungi munnakampala byagala okuwulira ate ng'olaga n'example nti nkozeeko kino bw'omaliriza kuba kino kitukakatako kanoonya then manya bw'ogenda okkakuuma ekikulu kya kukuuma kalulu kakuuma kuba kano si KNRM nti oli ajja kuyimirira mbu order from above nze ndagidde gundi abaafuna fulaga ng'omuntu mumutwala abantu ne bamuŋolera ku zi stage kati kuno tebaakabbe akeeno anti nkugambye akakamyufu kawukana ne kano tugenda kukalonda ate era tukakuume ba opponent booli nabo bo bali bamekasi ekyamazima sibamanyi bonna waliwo Honorable Shamimu Malende oyo incumbent of course ye mumanyi waliwo Honorable Amina Lukanga ONRM yes ONRM waliwo gwe abalala ye nga sibamanyi nange okirabye kyenkugambye naye kaakati nze si competinga na muntu yenna oli kululu nze nkompitinga na kifo kino kyenjagala okusigukula mbenda abantu tebalina kye bakoledde bannakampala nze mpeereze kati sente ozijjawa ndi mukyala mukozi Shamimu kyova nsoose nenkwebaza naawe njagala nnyo abantu abakola nti omuntu bw'andaba essaawa ya kaakati of course temubulamu mikono gy'abantu nga omwami ab'eŋŋanda n'emikwano naye nga ekisookera ddala nti ndi mukyala mukozi ntambudde nnyo mu mirimu egy'enjawulo
ndi mu bintu ebyenjawulo, ndi mu businesses nsuubula, then ndi mu real estate, ndi mu butale, era bw'ogenda wali mu katale tewewunya baga nti ogwo omudaala gwa nnyaanya gwa Shamimu oba omudaala oba ekifo bwekiti kubanga obutale bubeeramu stores n'ebibangirizi. So emirimu mingi ate kati Shamimu manyiko ne ku side endala nti side eri ey'abannaffe abali mu entertainment industry era onsangayo ng'ate oyiriba nga njiriba n'ebyo nti yali esimbye nawo webale nnyo. So ndi mukyala mukozi. So abantu babadde balina omuntu gwe nawulidde agamba mukazi alina ssente naye kale tagenze kukima ssente kubanga emmotoka ezaakututte mu nomination nina alhamdulillah naye ziba zawaka. So nina honorable aliko kati so nedda bamunkyazaako naye ku TV Quest TV owa Central Luzi ebintu byayogera bannakampala bayinza okwasiba baagala okuwulira naye ate nga byebituufu Shamimu kyova olaba ababaka bagenda mu parliament ekyamazima n'atakomawo ngaye yali agenze kunoonya mulimu kwennyula n'amanya ngenda kumala emyaka gyange 5 fune miliyoni zange kinene nnyo kale addingako subtracting miliyoni 3 mwezi zayinza okugamba nti sijja kudda mu constituency kambabuleko naye ate ekyewunyisa era bagenda okumaliriza ate nga batubuzeeko ate basigadde nga bwe bali nga bali mu mabanja kyenneewunya ekyo nakyo oba kiba ki oba bagenda mu bulunga beewoze awo kyesimanyi naye nga kyandibadde kituufu okufuna omuntu nga tazze kubanyonyota azze bakolera tazze kumala bizibu bye azze bakolera kati nkwaye Shamimu nze wendi wano ne bonkera kukeera no nga ndeta just abantu mutwalo nga ba beneficiaries nga ntudde butuzwa n'enkuba essimu yange nengamba mbeetaaga mu kisaawe gundi bajja nga bamanyi bajjira omuntu agezezzaako okutransforminga obulamu bwabwe. So Kampala omwewulira bannakampala banaabeera basazeewo. Olina akagambo koyogedde awo ne bakuyambako omwami biki abantu bagenda toli mufumbo ani yagambye nedda kati ati Shamimu olaba obuzibu obuli ku bannakampala oba kale abantu nga ffe obufumbo balowooza nti mpeta naye oba olina omuntu gw'owangala naye nga muli mu nteekateeka era ezikola ki era eyo tujja kutuukayo inshallah kati tusooke tugende mu parliament. So ebizibu byaffe nga bamaama omanyi kati ffe ebintu ebimu bye twemulugunya nti abakyala tulaba tetufiiriddwako bakyala bangi wano basinga omadha banjudde mu Kampala era abatalina emirimu nabatandikako ddaabo Shamimu era woba balina tulina bayitirivu gurupu bimpeereze tulina bayitirivu abaagala wano okuyiga okutunga abaagala okuyiga okubeekinga nga ye agamba asobola okukolera ewuwe naye n'atabula kyakulya kitegeeza nga yeetaaga kugenda kufuna skill eyo ate kati waliwo enkugambidde nti bwe tubanga ddala ababaka be tusindika mu parliament tebeeyagaliza byabwe era nga bamanyi bonyi twaliyo programu bweti ne bweti gye mmanyi weewaawo yaleetebwa kibiina ekiri mu buyinza naye ng'esobola okugasa abantu bange kaŋŋende nange mpandise abantu bange 5 oba 10 abakyala batwale mu skilling hubs bagyeziri lwakuba obunafu bwe buli nti we bamala oskiringa abaana bano ne bagraduatinga luli babawangayo akakadde naye kati amaliriza nga talina kyalagenda kyalani bakiseera kati kituufu naye kyekiri kyeggamba nti nze bwenfuna platform wensobola okukwata kyova yakugambye gwe bakuŋŋaanye kati kabakubire nze gwe bakuŋŋaanye tugguse ekintu kyaffe tubakolemu omulimu nga bwenkoze mu bantu b'Emakindi b'omukatale ekibuye b'omukatale ebwayise ne Mowina abamu bakwate bakolemu ebibiina nze nja biyambako mu kubiwandiisa nga nze mbakolemu omulimu balabe obuweereza bwange kubanga saaka kitandika nti nkinoonya lwakalulu wabula kyatandika dda so kati njagala n'abalala abandaba ku executive media bamanye nti omwala yabadde tayogera ki byabulimba abakulwana bano mu kibiina ate kyewajjiramu ekigendererwa kyabwe ki Shamimu ati nkugambye ntubeera n'abantu bayirayo kati ne chairman w'ekibiina ekyayinza oba tamanyi nti mulimu ate abalwana ekibiina kye kubanga kakati gwe bw'oŋŋamba nti ddala mulabye nti tulina omuntu ow'amaanyi asobola otuyamba okompitinga ku level national level ne opposition gwe n'okwata n'ogamba nti nedda ne mukola olukujjukujju ng'awangudde n'ebintu ne bisula paka nkeera ate lunaku lulala ate kati tuyiseewo ono kibiina boyina byoyisaawo ebyo ne nkugamba era ekirala nti balina kiri ekigamba nti Kampala yagaana ate nga kikyamu kubanga Kampala ekimuleetera okuba nti bamulowoozesa nti agaana
kwe kuba nti babadde babuliddwa omuntu asobola otuusa eddoboozi eryo n'okukola ku bizibu ebiruma bannakampala naye baba bamufunye kyova nali nze napulinga crowds zonna opposition NRM PPF buli muntu nga njagala kyova olaba nakomyewo. So kakati honorable anti omanye engeri gye twemanyidde eri olumu akagambo kaba kaagala okumpitira ate ng'olina abalonzi wano abaagala okuwa akalulu. Nalaba kemabegaawo ng'ova ku nominations nga ebyuma babiwambye ekifo kye wateeseteese okukolera mu kiganye. Opponent wo gwe wakuba eno gwe waleka eno mu kibiina yakulwana? Bangi nenze sijja omanyi buli woliwa omulabe w'omukisa. Kati nze saagala kuboogerako nkola kituufu kyovula we bannemesa kuba nasasulira buli kimu nga nfunye akasaawo. Poliisi nempa clearance. Security nebanga abagenda kugiteekawo. Ebidongo ne bisulawo. Nga bikuba. Stage of course omanye ebintu ebivulu kwa kiri kyalinga kivulu. Stage yasulawo nga bw'omanyi stage z'ebisaawo. Ne bakuba abaana ne stage ne bagiteeka ku ttaka abaana ne basibira ku poliisi. Okeerenkera nti nedda wano muliwo mu bukyamu. Naye nga nina clearance nsobola nozikulaga wano ku ssimu. Nga nina clearance. Ebimotoka byange ebyatambula nga bigenda bijira biranga of course omuntu anominate ekirani bakikwatira ku Kampala police. Naye nina essimu gye nafuna era omuntu yaŋŋamba kimu nnoonyaako kuba abakulwana baki bangi. Naye njagala okutegeeza bonna abannwana oba mukyalo oba musajja weemanyi. Mu kwemanya omukisa tebagukola ki? Tebaguzibira kkubo. Ate tosobola kakatikako bantu omuntu gwe bataagala ne bw'olikola otya. So mu mbeera yonna nze ndi focused sova asigezaako kubanga nina ekimbuzaabuza namaliriza abanyambako ku ttiimu yange ne tufuna ekifo ekya kalenda ne tukisasula miliyoni namba. Wakati nabo baali baagala of course kati ono munnabyabufuzi ku speed yawo nga abantu batandise okukwata amamotoka babatiisa ne tufuna ekifo alhamdulillah ne nfuna abantu be nnafuna. So eno abaana be baali basibye babakuwa babampa babampa omanyi kirungi nnyo naawe n'okubaayo n'abantu beera abalala bakuyambako. Nange nina essimu awo ezayitinga nanga ziizo ne banyambako neyambayamba kyova abannakampala kye mbagaye tetufuna muntu azze kutunyuunyuuta omuntu atalina wagenda nakutandikira kukola kintu tufune omuntu nga ddala ne bw'aba tamalaayo 100% naye nga quality zaalina zikulaga nti mukulembeze tagenda kweyagaliza bibi. Tolina lwoddakaawo n'ogamba ne lwaki nayingira ebintu bino? Omanyi lwaki sikyebuuza anti kati Shamimu omanyi lwaki sikyebuuza? Omanyi omusaayi guno gulondoola era ntuuka ne ngambako ne maama wange ne mugamba naye kati ntegedde omusaayi guno gwe gwannonda ne gukola ki ne gunsindika eno kubanga famire ya maama wange bahonorables mwe bali bangi. Ewa maama gy'ova kitegeeza akasaayi kava ku kalimu ku bukojja anti jjukira be bamulirwa ate oyagala kwerabira. Kuba mbadde ngamba ebintu bino era teweewuunya ng'olina ebintu omwana wo byalina nga olaba characters ziva bukojja. Ebiseera ebisinga ebukojja be batulera wadde omusaayi gusigalawo nti ekikawo ekiri naye ebukojja bukulu nnyo. So toyina lwadde wofuna owulira osonga busonzi mu maaso? Nsonga busonzi paka gye kinaakoma kasita mba nga nsavinza abantu bannakampala. Kyova olaba akamyufu bwe bakabba ssente no zaagenda mpitiriza saazifaako. Tewakaabamukko yadde okuzirika ate wandaba nakulaba nti waliwo bino ebyokubanga bw'ojja mu bantu ng'omukulembeze olina osseka naye nga buddeeyo wekka n'otulaba oti ogamba bannange ssente zange nandizikozeemu bizinesi. Kituufu zaali zizimba nno kalina apartments ne ziggwa naye buli kintu kirina programu time frame ne budget kati ezo zaali zeekyo kyova era we nakomyewo tekitegeeza nti sirina bikola birala. Era byengendo tambulamu ekirungi kana akalusi ka ssente bannange tetulekerawo commercializing politics. Muntu akulabaawo n'alowooza abantu abatalina nsa. Tulonde omuntu nga tumulaba nti agenda kutuweereza. So oli mugumu nnyo emirundi 10 nze nize bannakampala basalewo kubanga Shamimu nno njagala nkugamba ebintu bino akawulu kano
engeri gye tulina incumbent ate nga yeegattako n'ekibiina kye nti kyamaanyi. Yes. Kati Nanfuma Shamimu ye namba 2. Naawe okimanyi nti nno incumbent w'amaanyi n'ekibiina ki. Kati ng'omuntu sinza, of course politics akyuka era asobola okuba ow'amaanyi enkya n'akola ki? Nakka. Naye kati kyo kikyenga nti ne beneesimbye nabo sibamanyi. Ngenda nno okukola okunoonyereza ogenda gwe kunnyambako awo. Neetaaga ommanya neesimbye ne baani kuba olina omumanya abantu be weesimbye nabo weaknesses zaabwe ne strength zaabwe, so nekikuwa omanyiiko omu babiri anti babiri kuba tulina Nuupu ne NRM nange aliwo omanyiiko bano abalala be baleese kuba saabalabye nagezezaako kulaba TV omanyi badde batuwandiisa mu gundi nti gojja no booking anti nze ndi wa 22 ne bakuwa time kati ku lunaku lwe naliyo newandiisa na incumbent mali mufunyemuuko akadde ne incumbent namulabako obulabi nga tuli ku gundi tusoma amawulire tusoma amawulire ku CBS yamunyumyamuko kuba tuli mu studio of course omuntu omubuuzaako ne mutafunamu katooko kagamba nti lwaki tondekera ekintu kyange kino ekyo sikifunangako singa naye kakati bw'aba ekyo enteesaganya eyo yagireeta ate yalina okuvaawoko awummuleko n'abalala bakwatemu obuweereza kiriiko nti olina kufiira ku bantu paka era nze bwe nzija bannakampaani bampa omukisa ekisanja eki tosobola ndayira nga ntya Allah ndeka ndayira nga ntya Allah ekitono nnyo banga bibiri okubanga obakoledde munnange gumu gwe linda olabe nkikugambye guba gumu okukyusa obukyuse nkugambye ebiruma bannakampaani bitono nnyo poor service delivery kati n'olyoka ozikwata mu sectors nga mwe zigwa ng'ebyobulamu byogambye genda emulago wali kyekyetaagisa bwoba olina obusobozi ng'osobola okusaka obutanda bw'abakyala n'olyambula n'ogendako mu kawempe abalala baagala zimamakiti za mmeka nno okitegeera Shamimu zolako banaye bannakampaani bampeeza obuyinza balabe onootukolera mukazi kitegeeza bano bakazi bamukubye bino bye badde bakwata obubi abakazi abakesise tulina kuddukirawo ate ababooda bangezezzaako booda bino bye bazikwatakwata ebitategeerekeka mbaddengawo nabaana abantu be bagoba mu bifo byabwe kwa kati olaba obutale obusinga bugenda naye gwe weewunya obutale bukontaininga abantu bameka ate nga informal sector nnene Shamimu contributing ebitundu nga 80 ku ekonomi y'eggwanga lino era ne ssente gavumenti zeefuna nti emisolo already bali contented they are not complaining kolako okunoonyereza no balina of course ebizibu bingi naye baba bagamba nti onale batuyambyeko basobola okukumenya erinnya lyo bulungi nnyo kyenkugambye nti ne bwogenda bugenzi Shamimu ngenda va wano sigenda kugenda wala kwogeza abantu gwegendako katale ke bwayisi obuuze bubuuza obabuuza katale ako baali bakajjawo nga bagenda zimbawo arcade Rex Bank erina omugagga gwekawadde abantu jjukira bangi mu katale ako neŋŋamba tekisoboka nenyambako nga bwe nkugambye nti omuntu osobola okubaako n'emirandira w'osobola oyita ne kabeerawo paka kati baali bakatwala mu 220 kati kabaddewo emyaka emeka kuva 220 si myaka 5 awo nga ŋŋamba nti alhamdulillah ya achievement naye nagikola ki era awo toyingirawo munabyabufuzi mulala okugjako Shamimu awo wayise mu katale okalina gwe gendawo kati ogwo wakola akatale aliko incumbent bwavaayo abasibe n'obajjayo Shamimu olina looya kati ate anaatuyambako ku basibe Shamimu nkugamba ekintu kimu bannakampala ku luno basooke beetegereze balabe era tebapakuka soko okole okunoonyereza ku mubaka wo gw'oyagala okuwa akaluluko okamwenga naawe osiime ofisi ye n'abaako okwanguyira otuukako kubanga anti eri mu kibuye wali mu katale wali openi mu katale ekibuye buli muntu era waba njagala nga wendi era wajja naye kaakati bwenfuna of course bannakampaani bampa obwesige nengaziwa mu Kampala mu kibuga mu makkati mu Central nina ogiteekawo office of the woman member of parliament Nanfuma Shamimu buli ayina ekizibu jangu tugezeeko kinaaba kiremi naawe olabye nti kiganye tugezeeko tujja kukola clusters nze nkubuulira Shamimu tewali bizibu bingi of course tosobola kumalayo buli kimu kubanga senga byali biri biggwayo ebizibu by'abantu
naye tebiggwayo naye bw'okolako ky'osobodde bw'onooyingira kaawe kawempe ojja kutegeera nti ebyuma ebikalirira abaana balina kamuli bitono ddala awo kati nga ministry ya health eretubuulira sente ze bayisa mu bajeti ziragawa okitegeera Shamim nkufunye nnyo so campaign mwatandise dda batuta ejjo twabadde tute programs zaffe naye bagenda tutanga 10 era lwale yange egenda osooka egenda kuba mu central katusabe baleme kunsumbuwa nate yabe nansumbuwa be bankolera akalutu ze abantu anti nayo oli bagamba oba mutuko we mutuka mugikwatidde ntujja tambuza bigere ne basimba layini okuva ekibuye ku police paka ku kalenda nayo nale baba naye motoka zino maanyo ina bondi sina bondi obadde oyagala nkuweeyemu njagala ompeeyemu so katusooke tugende mu parliament obimanyi Zubeida bikolebwa ebyo naawe motoka zino ebyo motoka yakutwala ku nomination manyi yaleeta obuzibu ate ani nga buli wempita nga buli muntu bagane bannanga abakazi bali muni nga bagamba naye tukole ssente mukazi alina ssente nedda Shamimu nagamba naye omukala ono akola mulimu ki just kyekiri kyenkugambye nti mwasetinga nomination bannange yali y'amaanyi twabula kye tukwogerako bannange ng'olwo at least okumpaana nti neewandiisizza twayogera ku mmotoka ne tugana naye bannange kati emmotoka yenze emmotoka osoogitunda era oyinza ogyogerako ne tutakwogerako waliwo eyali agivuza omulala naye tofaayo Zubeida nze emikwano gyange gyonna ginneeyagaliddemu mpola so good ontayinza kuba na kizibu nakubira katusabe Allah akkirize nze kyenyinza okugamba era tumusaba naffe akkirize kuba bw'oyingira awo tujja kuba tuwonye omanyi mbadde ŋŋamba fiina wano masannyalaze nti njagala nnyayingira awo nina mikwano gyange kubanga bwe muyingirawo kati ffe ababa n'ebizibu by'abakazi tujja kwanguyibwa kuba nze bwe makubira direct n'onkwata kimpa okwanguyirwa ate olaba Zubeida bagamba nti abantu abamu bafuna ssente yeepanka akola bw'ati abatakyakwata abawa ba personal secretary tikati yabaakwata okitegedde naye bwe munaayingira awo kuba kati nze ku bizibu by'abakyala byentuula nabyo n'enkuku enkugaba bannange tulina omukazi omwana emmese emulumidde ekawempe n'afa oba olina okubaako kyotukolera mbinyambako Zubeida nga bwe naga ennyambako era bangi ofuna twetaagayo kubyala nalebo inayawo gy'obiraba mayiti eganyidde wano biki of course tubikola ng'abantu ate mu buntu si biri be bagamba nti ate omubaka tolina mukola boti ne boti omuntu aba alina omutima kya buntu kuba kati gw'osobola okwogera n'ogamba ne waliwo nze nina we nalabye ng'ebyalaani bijja buno buuma bwa mberenge inshallah lwakuba nga bwegambye nti kati essaawa zino tolina gaba ekisooka bagamba ogulidde balonzi tolina kukwata ssente kuyamba mukyalo okuggyako mu nkukutu abo nsobola mu nkukutu ebyange ng'abantu naye wano openly nti nveeyo ngambe bane ngabeeyo kuba era nsobola okyogera ku executive media nti baliwo webali ababwagala nembubawa naye olw'okuba essaawa zino bwona bajjaga mangulirira abalonzi babulolooza babwagala naye era ebibi n'abaagala ebyalaani weebali bawandiike 226 batulonda nga 15 akabonero kange essaawa Shamimu bannange ku ssaawa nayagadde nnyo essaawa olw'ensonga tukooye ate essaawa tukole nti tutereeza buli kimu exactly tuggyeko abantu temuzannyisa obudde kuba kati obudde essaawa Abannayuganda so bannakampala temuzannyisa obudde woolaba essaawa w'oba otiikinga naye akalulu tukakuume honalebo akalulu ŋŋenda ne kali nakakuuma Shamimu kaabalemerera olunaku lulamba ne kasula n'enkera ne bukeera ne bigaana paka kisaawa 12 ez'akawungeezi kusabira oyitemu tulabeko ne bannakampala by'otugambye tubeerewo nga tuga Kampala baali bagatakyuka ng'akyuse Kampala yalema munnange kozi kati biba tebikwatako biba bikwatako oli kuuma n'emu ate kati omanyi buli ono wa central bameya member wa parliament wa central kati ebyo byonna kati olaba bino byonna ebya sewage myala twala tugende tulina KCCA kati mwe muli physical planning kati gundi eyo department eyo yevunaanyizibwa ku Kampala abadde atya kino ekizimbe kitedde tukizimbye tutya emyala giyiseewa
kati ate aweera nze ng'omubaka okyogerako wali nabo n'obalumba nti bannange sitole ki wali nga bankubidde nga siwe gyakulu oli omugaga abataddewo ekizimbe mu bukyamu nga in fact basooka nabbawa plan lwakuba kati ebintu by'enguzi byayitirira mu gavumenti bannange oli ne bamuleka n'ateeka ekizimbe ekitasaana so tukunge bannakampala nkowoola bannakampala Shami musagala nnonveemu njagala osooka oyisewo eddoboozi lyo male empiseewo eryange njagala okowoola bannakampala aba constituencies 9 naye nga division ziri 5 kubanga division ziri 5 naye constituencies ziri 9 nze zemba ntwala so nkowoola abantu ba central division kuba yeryemu nenkowoola abantu b'e Kawempe amambuka n'amaserengeta ye north ne south nenkowoola ab'erubaga amambuka n'amaserengeta ye north ne south nenkowoola Makinde west ne east nenkowoola Nakawa east ne west Shami nina emiruka 10 naye mu kalulu kali gyonna nagitambula so nakati nkyaliwo nakomyewo nga independent nkwatagana na buli wa kibiina oba WFDC PPF DF NUP buli omu nkolagana naye akabonero ssaawa gwewoolaba essaawa tiikinga njagala kutegeereza wano nti ndi wamu naawe neyanziza nnyo era bannayuganda njagala okubategeeza producer ansiimire kuba ne producer ansiimire executive media njagala okubategeeza bannakampala nti ku Honorable Shame Munanfuma nze gwe nyimiridde naye lw'ensonga zange zenjo bawa omanyi tetwagala kutandika kulimba bannayuganda ennaku zino tuvaayo n'okugamba bannange abakulembeze bange benyimiridde nabo be bano twatandise abantu baleme kuba shocked so nze ku Shame Munanfuma kwe siva muntu wange ng'oggyeko bino byonna she's my personal person so mbasaba wano wenyini ku executive media bannakampala abakyala abandeetera ebizibu sirina bwe ngenda bayamba nga sirinayo mubaka gwe njogera naye direct ampisizeewo ensonga zange nze nina abakazi abali mu Hijab Nation bonna kubasaba mirimu sirina bwe ngenda kutwala biteeso byammwe nga sirinayo gwe njogera naye so mbasaba akalulu 2026 tulonda 15 January mukampeere Nanfuma Shamimu wali sawa go botiki kubanga amanya gali abiri Shamimu gayinzo babuzabuza ga Shamimu Nanfuma kati wala besawa gola besawa tikinga ate mba mutikinga to papa tokola ensobi naisa mu kabox kubanga we tukolera ensobi ge maziga wojja okunkubiranga ga sirina bwe nkuyamba kuba nange mbadde mbigamba wano fiina twetaagayo abantu nga naffe oba n'abantu because nze nina abakyala bayitirivu kuba nange mbayamba nga sirina bwe mbayamba olumu mba nina kukuba masimu oba weetaagako obuyambi nkukubire nti Honorable nyambaako wano oŋŋambe kale nina wensobola okuyitira bwenti ne bwenti oyambe abakyala abo so nsaba akalulu k'e Kampala akawuma n'emupi mu kampeere Nanfuma ewali essaawa woba otiikinga si mbubi but twetaaga abantu abanaatukolera yes so oli ku executive media subscribing liking bw'omala sharing gamba maamawo gamba taatawo gamba muganda watuuse okulonda tikusaawa wetutiikinga yes omanyi you have to be open abantu tuleme babuzaabuza yes abantu tuleme babuzaabuza ku Nanfuma era nina abantu bange bennonda abanzija ewaka wuma n'emupi mulonda nennonda meeya oyanzija ewaka era oli w'ekawempe nze nnondera eno kati awo nnonda nomala n'olonda meeya kati awo ba constituency MP n'olonda bw'oyagadde ate nnonda abantu batono nnyo n'enzira ewange naye era kakuyege ngenda mmukola kitegeeza munnakampala Shabi mu kyokola munnakampala kyalina okukola beera n'abantu ne baba 2-3 nga bansonga nga gwe bw'ogenda okulonda kuba mmanya nti mu bantu bange wano abankubira abeetaaga ebizibu ze ndi mu Kampala abakyala bangi so saagala kuddaawo mbabuzeebuze nkole ki nabagambye abantu bange bennondera bengenda okukubira akaleekereeke eri emiti ya Nasiro ndya naye nkubira Joyce baagala yes so please be contented that Zube wammwe gwalese bijjemu feeling tulonda banaatuyamba so abakyala mbagamba tulonde Nanfuma nange so tuuse ebizibu byammwe awo mukkirizibwa okunkubirawo Tamulonda, please don't call me. I'm not having money and how to help you. Yes. So producer oli waddemba okujjako naye naawe olina olonda
Ni producer yakampadde dda. Singa bakkiriza abaana abatolonda. N'abaana ne balonda. Mama wange tayimuka kulonda naye kulonda ngenda mutwala kaguddeyo. Tugende tulonde. Katusabe inshallah. Inshallah jja kuyitamu tugenda kuba akalekereko tumanyi. Omutima mulungi. Oli muntu wange. Ngenda kugikola ngenda kufiirawo. Ojjeko ebyo oli muntu wange. Oli mukwano gwange sandi agadde. Kulaba nga bakuba akalu ne luli watuteeka ku pressure. Abaana bangwira nga nsiba gabanaye ne munonye ekiro. We tugamba bannange tebakitukola. Kati ne tulangirira nako nti oyiseemu. Ate era bwe kyali. Ne tupostinga poster. Congratulations sister mama. Ne tugamba tuyambe independent. Tuyambe. Ngenda bayirawo omubiri ekyo kyonsuubiza. Sitera kusuubiza bye siikole. So musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.